Kati mu ggwanga lyonna yakwetegekera kuggula amasomero onakola balaza abayizi batandike okusoma. Agatali gamu gasebe gavumenti okugakwatizaako gasobola okulaba nga bebbulula mu binuubule ebyabalekebwako endwadde Lumiima Mawuggwe. Wano nno amasomero mu bitundu by'Eruweero n'Endejje batandise okuba beetegeka era ebisenge ebyali biri mu mbeera embi birabiddwako nga bitereezebwa so nga ate amalala galaze okusoomoozebwa kwe basuubira okwenganga okuli okusomesa curriculum 2 ze batamanyi waawe bagenda kuzitandikira. Oluvannyuma lw'okulangirira okuddamu olusoma olusooka ku bbalaza ya wiiki ejja, bannannyini n'abakulu b'amasomero babukezezza nkokola okwetegeka n'okuddaabiriza amasomero gaabwe. Tutuuseeko ku masomero ag'enjawulo era n'embeera ebadde yakeetalo. Ku ssomero eryandejje SS Luweero, Charles Kayigiriza agambye nti abayizi abasinga obungi ebyokusoma baali babivaako olw'omuggalo ogumaze okumpi emyaka 2 nga kati abasinga balowooza kukola nsimbi. Ekisookera ddala be bayizi bennyini kubanga abamu okuva lugaggalwawo ebyokusoma babiviirako ddala kati okubazza kijja kutwala ebbanga ddene n'okuteekamu amaanyi ag'enjawulo. Kayigiriza atubuulidde nti wakyaliwo obuzibu obw'okusomesa curriculum 2 mu kaseera ke kamu. Kuba nti tulina curriculum za nnungi 2 ze tuddukanya. Curriculum enkadde mu classes okuva ku senior 3 okutuuka ku senior 6 abo bagoberera curriculum enkadde. Kati senior 1 eyingira ne senior 2 abo bo bagenda kugoberera curriculum empya. Abakulira abasomero amalala bo baliko okusomooza kwe balambise wakati mu kwetegeka okuggulawo. Kituufu nti omuggalo bwe gwajja naddala amasomero agafa ag'obwannannyini twasasulako ku misaala n'ekyatuuka ekiseera ne tulemererwa nga tuna gye tujja ssente. Kale abasomesa bawalirizibwa okunoonya bye bakola okubeerawo. Abamu bwe bagenze okunoonya bye bakola okubeerawo beezudde nti basobola okubeerawo bulungi okusinga nga basomesa. Abayizi baffe abo abagenda okujja tukimanyi emyaka 2 abamu bamaama abalala bataata abalala ba businessmen naye tulina puroguramu omuntu yenna yandyagadde okugamba nti atandikirawo okusomesa budde tugenda kusooka kubateeka mu orientation. Government eveeyo ne affirmative action, a deliberate affirmative action okutaasa future y'obusomesa mu ggwanga. Without okutaasa future y'obusomesa mu ggwanga, future ya education mu ggwanga eri mukati. Mu ngeri y'emu ababaka ba Parliament basabye gavumenti okukwasizaako amasomero g'obwannannyini kubanga agasinga ganyigiriziddwa nnyo omuggalo. Abantu bagenda kudda ku ssomero nga tebawadde biki ebyetaagisa nga school fees, uniform zonna zaakola, teri mwana alina uniform, ebitabo byonna byaggwawo, kati omwana talina bitabo, talina ngatto, talina ki. Abasomesa bange ba private abo abatandikawo obusomero bwa private bali mu mbeera mbi nnyo. Abo bagenda looni kati zaatandika n'okuwandiika ku infrastructure zaabwe nti bino si bizimbe bya ssomero bya banka. Kati ndowooza nga gavumenti muzeeyi nga we yasuubisa alina okuvaayo alabe nti abantu bano abayamba kubanga they are also very important. Bayamba kubanga gavumenti schools zokka tezisobola kuhandolinga population gye tulina. Ezo ndowooza abali mu Ministry of Education mulina okulaba nga mubuulira. Having schools closed across the region, the other schools are opened. I think it was proper that we take safety precaution first, but as we go back and open, we equally need to be careful. That's one. 2, the issue of compensation of the time lost. The 2 years we have lost, the ministry should come up with proper. Nenga bambi babadde tebalina nsimbi zibamala. Nawulidde nti waliwo grant eyazze gye bagenda okukozesa okupaintinga amasomero, okusiga ebisenge n'okulongoosaawo. Ndowooza ekyo kijja okuyamba. Bya kitongole ky'amawulire ekya Sowut TV Omunnyo.